okugenda kwe kuyina engeri yonna gye kwakukosaamu ng'omuntu oba n'ekibiina okufalizawo? Well, njagala nnyo okubeera forward looking, njagala nnyo okwogera ku biddako naddala nga otambula naddala mu mbeera gye tulimu. Njagala obudde bwange bumalira ku bintu ebigattako naddala ku efforts gye tulina. Njagala naddala obudde buno bwe tulina wano bumalire ku nsonga ezina amakulu ze tuba tusinga okuwa amakulu. You see, Rakinchirese Muharbo, their fears nti waliwo group y'abamemba abamukutonga bakubembeze abamukiririzaamu. The fears kisobola n'okwawulamu ekibiina. Fears from where? Mpuuga bamutebuka bukiri kale. Bamutebuka bukyali. But there is allegations nti Mpuuga ubaagire kumutebuka akayayombe kiraka kundi keye. Yali akoze akayakozira akanupu keye ande bakabine plan ngo aba bantu abahe sente kuba raze kukika hari yakaruru ko kutera habukube kibina kitu nkigira ngo mwamunza kwese mbono bwa president banza mwabutera hakaruru bakabine plan ngo Mpuuga yesimbeho na cyaguranye yesimbeho baba hire kare sente so cyaguranye bakandi bamurinda on that very date abe surprise dem ikone mingi jahagiroha Mpuuga. That would have been the end of Nope. Hakuba kamera zikureba abantu bakutera karuru cyaguranya kata kubasa kwikiza akayine kusepinga ha down kandi ikintu kikacyona nikiza kufa konkaba kaba cyombe kire so Mpuuga akayari kurutunjire nikiteka tekwa ninga nikigambibwa ngu akayari kurutunjira abaherudamani yabahire hakabo ubwo Veronica wabo komansimbe wazire ngo akasayininge byatakumanya no mwijuka ababa bambwa atekamwa ubwo gwoburejo buri nkobwe mbuzo bwo bwa white nibamwita bwani kogwe na wakira ali no buki ore buringo bwe mbuzi no omuntu ayine kibina okaza kandi kwesimbaho mucyabandi ate no banoteka teka nze kyendi ko gwe mulamwa tugenda mu kalulu bana Uganda ogenda bagamba kipya kikyolese okomyewo batudde batukuba emigo batutte batwale ekitali yakyo zokuluddamu gofuna ababaka abasinga obungi olidinge opposition gwo omusimbi gwo ekyo kyonoonya oba oyagala kujjako Museveni oba oyagala okujjako Museveni tulage nti oyagala kujjako Museveni otugambe nti minding reforms zonna zirese bakakembo baziganye ono zeteke omukono bakube ku musalaba tiwaki waganye minding reforms za president ziyakutumye nze ndi MP we Kakembo president ampisa nkwase draft ngambe Kakembo eno draft genjagala eyamending reforms gendo ogiteboringe ku floor of parliament nga a private members bill kikirizibwa nange tazimpadde nero putazirese senyonyi bali aroka bebe yesiga bonna bali wano banyeko bonna batunula we bali bazake bonna balina equal rights nga Mpuuga zalina but then Mpuuga is just a member of parliament Mpuuga zalina rights ezireta bills nange Kakembo zenina neza kiri mabegawe ngatagamba wanu ati nywe nakugambira mu kubanza nakujanta abakigana tugamba mazima hari abantu abijira kadi ya Nupu konka baba tutire mbuta batine mwoyo gwa Nupu batine ntegera ya Nupu batakuteka teka nkaba Nupu mbwenu batine mpinduka induka hata baba shijabo just bajwire kadi ya Nupu konka batari ba Nupu ebibagamba noreba ngo ni representing patendijo so buri kimwe kitukora ibageze kureba ngo bakishisha batehembera ngo bitugamba tukubicenga ninga twine magezi gakubasa kubikora but noreba River Nile aje baga kutanchira asosi ya hajinja niye kugendera kimwe mpaka kure yiba kweta Red Sea konka nikiteberezebwa ngo kuruga hajinja mpaka Red Sea hariho amiza gakugumana garuga ugakora ubuswamps bwa Choja bwa Katonga bwa ne burugamize gakuruga nkaye na Nile konka kuna yiga kuza mpaka gakora Red Sea eyamani eji Red Sea tekukira kufayo ariyo bwo buswamps bwa rugaho na neji Nile yane producing amizi yonesi gane producing achi amize gasini kankaye Red Sea so obu bwa swamps bwa mbwatekamwa bwanika bedi bwanika bwa ogowano gambo wa Ntebe noha Kakembo na nabanda bari nkabo tibakubasa kutwihamuramwa
si gotunuli nze kugambe tuzimba gaali oyagala tu infiltrate nga olimbega Okay, so bamemba because byenkubuuza hano Kyagulanyi ensi eyagala kubeera nga ebitegeera and I'm asking on their behalf. Yes, sir. So bana bamemba b'eggaali zino ogenda kuba tubatadde mu buzibu vulnerable already as we speak waliwo abawagizi bammwe abamugamba kyalina mu makomera. Are you not putting these people ku risk y'okukwatibwa nga nkola ki bamemba b'eggaali zino z'oyogerako kyo eggaali kyo tutogeddeko kitegedde kati jawe ekigambo eggaali ogambe bamemba ba ttiimu ez'okuuma akalulu tobatadde mu buzibu nga bagamba bakuuma akalulu kyoli mukumbuuza kyoli mukumbuuza mbuza ggaali anti eggaali kyeki eggaali kyenkunyonyodde ekyo kitegedde eggaali ze ttiimu ezigenda okukuuma obululu webalinyi si kuuma bululu kokka ze ggaali ezigenda okunoonya abantu okukunga abantu okulonda n'okukunga abantu okuuma akalulu nabo bennyini okekuumira naawe ojja kwesanga ng'olina eggaali y'abannamawulire gy'olimu abasawo bakole eyaabwe abannamateeka bakole eyaabwe my point here is don't be alone work with the team kwano wetugenda tulina okubeera nga tuli interconnected nimbani muteekateeka ngu yakukora eki mushanga yareeta eki watori abire nambuuza mti you ask the question ati noyenda obuuze abaliwe wayegarukiramu answer ate eggaali ati tibaragitahe muyambye owaayi ori mbega bwenki notubuuze eby'eggaali iwe sitamureebe itwe nitumanya eggaali nikimanyisa gurupu ey'abantu abakora ebirungi titukwenda gaali z'abashuma ninga bibi ninga bakukyankaranya eyo gurupu niyo y'abantu abararonda akaruru bakakateera kandi bakakarinda mpaka tukafosinga omushaija kuturangirira habwokuba bamanya n'akaruru akahwire tukakahangura konka bayanga kuturangirira the problem tukaniho tukiribasya mu game tutakabwine bacyaguranya bakiga barayemerere kinkiza aryo urwakubana bagiye ko mu western yo bakubwibira urwo mu rundi nito turiyo ntuba nza kubakanura misho tubagente awayi ubururu bwaba butobo so nahandi nzo group zutukora nabo kugira ngo buri umwe nagambise ekintu na shitamingo kurugiro kwa kumanya we president akagiyete gari konka wakigaziya nikiruga mu group z'abantu abakwenda kora jemireme boniri Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu yennagakasa mu kujjanja b'endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Olunaku olwaleero ndina omusajja Kyagulanyi omukiga. Kyagulanyi omukiga ono ze mumanyiko edda nga nkyakuba raga nabagamba nakubiranga ddala raga ndowooza olwaleero ajja babuulira. Moze twanyi muganda wange sooka obuuze kuba kulaba ate engeri gy'oli Kyagulanyi omukiga ogenda kubabuuzaako mu Lukiga oba mu Lunyakitoro oba mu Luki lona olweyo. Then era obabuulire lwaki gwe Kyagulanyi omukiga. Mbe nashemerwa kunkyaza program yawe egi amazina ni Arinito Moses aka Kyagulanyi omukiga nga nvira ddala Kanungu mu district ye Kanungu mu constituency bakweta Kinkizi West ninyenda kwesimba akarura kakwijja nka member wa parliament so mu bufunze oyo yenze amazina ya bagamba ki amazina
amazina ganje amazina ganje Zanero agawoni Zanero nyowe ndi Arinito Moses ninga Kyagulanyi Omukiga tugenda kavuga mpola mu nnimi zombi nagambye njagala interview eno egende yeso Oluganda lutuuka buli wamu mu nsi yonna naate njagala n'oli omuntu gy'ogenda okwesimba kuba nalabye akatambiko akapromotinga NUP side za West ng'olina omukyala gw'oli naye nakalabe ne ngamba naye lindako omusajja ono ninga mumanyi ngenda okunyiganyiga nti essimu ne ngamba kubuuza moze biki top line sounds ndiyenze koze bapa nava mu ndongo naye mbadde sikusuubira kujja eno mu politics kyakuleeta mu politics ngate wali musajja wa events management top line sounds zomujjukira ebwayise nabweru awo nali musajja mulungi nnyo mu ndongo eyo era mu ndongo eyo okutemera mu kasitola akatono ne Kyagulanyi president waffe twakolanga naye na yali ampangisaako ne tukola shows ez'enjawulo naye lumu tuba tuli ku nnyanja waliwo ekivulu kyali kya radio Kabanda ono akuba ebigoma yali akirese kyali Kalangala bwe tumala okuba ebidongo byaffe bulungi ku makya abayimbiye Mathias Walukaga Wile Mukabya baali walinga banyumya kati nga naffe tulinze ekidyeri kijje ffe tuli nafuso y'ebyuma nabo bayimbi tugenda tambulira wamu kati bwe baali banyumya mukulu Kyagulanyi yennyini mu bigambo bye era ne Walukaga asobola okunjulira oba Wile Mukabya oba Nubianli yababuuza naye mulowooza mu Uganda muno mulimu eddogo omuntu asobola okuloga omuntu n'abaako kyaba Wile Mukabya nti ekituufu gye bali abaloga gye bali bayira yamugagwa omuntu omukulu Kyagulanyi kyavaamu buuza nti naye mwami Museveni ku bibi byatukoze nga mu Uganda oba ne Buganda ne Uganda bagamba Baganda ffe balogo twandibuzeemu abasajja abagattagatta eddogo omusajja oyo ne tumujja mu buyinza nga atukoze bibi naye ebyo ebiseera mukulu Zanero myaka nga 15 ne Kyagulanyi yali tannakulowooza mu ndowooza yange nti alyesimba ku musajja ono kikyengezako okujjirayo kati bwe yamala na ndowooza bwe yakizuula nti mu Uganda temuli muloga agenda muloga n'ebyayimba tebabiwulira abamu bazinirako buzinizi kwe kusalawo naga ajamwesimbeko kati bwe mbeera eno nga ndaba bintu byakola engeri gyakyusiza obulamu n'engeri gyakyusa embeera nengamba lindako newaffe Kanungu tuli bubi Kanungu siye mwe kibweterebe yayo kya efe naye yo story ya lulala njaji kunnyonnyola bwe yali nayo Sterling Nyangu nga bwe teringa we tugirava kakati nengamba laba engeri gyacankalanyiza Museveni ono n'engeri gyamunyize n'engeri gyanaatera omujja ku buyinza buno kakati ffe ab'ekinkizi Kanungu ffe tulinze eddogo mbu Museveni bamuloga banaffe tulina kweyingiramu ne tusaama amaanyi kati awo weva ekirowoozo nekiga Kyagulanyi nga bwakola ebyamagero mu Uganda naye nga alina gy'asinziira nange kanfuuke Kyagulanyi Omukiga abatasobola kuwulira Kyagulanyi by'abaayogedde mbibateere mu Lukiga Lunyankole Lutoolo awe wava ejinnya Kyagulanyi Omukiga ekyokubiri Abakiga tumanyiddwa ng'abantu aboogera amazima era ffe tetuleyita nnyo mu ngero nga Kyagulanyi olumu bw'aba ng'ayogera kati ebiba byatajunjodde bulungi nze nja bibannyonnyola ng'obinnyonnyola mu Lukiga so nkyo nangamba nti abantu mwena bakutuleeba oguyana mbuzi zina Kyagulanyi Omukiga Rugankaki so namuha kasitore nti kale kutwabiri tulina Kyagulanyi tukuteera endongo akuba nakaana mpanjisa ebidongo byanje hakazaho ka story tukirinzire kiryeri mu kitwaro baganira maho na Wile Mukabya ati konka no hakubasa kuturogera Museveni amushija kayaturabya kubi kayatubonabonesa ihanga kayarumaraho nimbasa kuba mutamwine president omwe akurya billion 3 na million 2 buri zoba esente zikubasa kombeka amashomero mukaga ga city schools aga secondary schools ebyo sibyo yogedde mu Luganda oyongedde mwawo sirwogera naye empulira ati mwenu kari hati manye ndimi kimweni kijirajiramu ko hati tubasa kumuroga abashija bajangwa nibabasa Wile Mukabya byangwe dogoririyo Kyagulanyi ambyankuririyo kuri twamurogire kare so tuyine kutama uburyo bwo kureba ngo twayetomuriye ebyo by'obufuzi ninge by'obutegesi turenga Museveni twamwihaho habwo kuyamba abantu bitu so nanye niko na agent nanye kanza witu Kanungu nanye mbe Kyagulanyi wayo Kyagulanyi byagambo mu Ruganda nanye mbe batero mu Rukiga niho harugira izina ryano mbuza ngo habwe nkinyeta Kyagulanyi Omukiga okay so kyogezaako kunyonyola nti mwazuula nti eddogo lirabika
teririyo terijja kusobola omanyi wetubeeyo omuyobozi ebyokubeera eyo omwasobologa naye omuyaayo alabika yatuloga omuyaayo oyo alina amaanyi ni fact nawere mukabya yagamba ngo kirabika Museveni alina gye yasooka okurogera Kyagulanyi n'amubuuza ngo bwe yagendayo omurogo yaleka muse yani amuragirirayo so kati ebyeddogo twabivaako omusijja katumwesimbeho tumuteera karuru atusibura mu mirembe ate asobola obeera alina president Mama Fina na Mama Fina na waine bizibu ati Mama Fina kuri ndogoro yeri yari kire lya mani abwenki baba amutire amasasa akafa abwenki ataramuhugwire so ebintu nemubikiriza nti ebyeddogo tebisijja kusobola kujja ko Museveni byekwatiremu nga Kyagulanyi bagamba beera Kyagulanyi buli woli oba oli Mbale oba oli gwe nosala nogamba Kyagulanyi omukiga ninye Kyagulanyi omukiga okuva mu Western Uganda kankubuuze moze tulabyeko waneeno like during okulonda tulera okuwulira nti eno polling station 10 ku 10 mu West how is it possible okubeera nga gwe gy'oli mu West eyo ng'ate bagamba nupu ekoma waneeno yes tulabye towards president zaakoze nga zigenda njagala ombulire obulamu buli butya okubeera ng'oli mu Western ng'ate ovuganya gavumenti gye bagambe yaba Western kiki oyitamu awo kuba ngezaako nange kikubuuza confidence ogijjaga okuba Kyagulanyi omukiga kati ntaka ikira kibuuzo kyawe nga sinatuka ku kibuuzo kyo nyenda nkubuuze otokarebagayo family emwe omushija yaziira abaana be nka bashatu konka hariho omwana wo batakigamba hamwe nka yambuga no mu kibanja omwana nayiha 10 ku 10 tishe ningishe nasa ku 10 omwana tokakibonagaho soko nyonyolemu awo mbadde mbuuza gwe mu bulamu bwo tulabangayo omusajja yazaala abaana be nga bana naye mu maaso yo ne wajja wabaawo incidence ng'omwana akwata effuma ayagala kufumita kitaawe oba kitaawe ayagala okutta omwana tokirabangako ng'oluusi n'akasonga kabalwanya ka kibanja kitaawe kye yeegulira naye ng'omwana ayagala nakutta kitaawe amuwe ku kibanja tokiwulirangako ekyo naye oyo omwana aba wampisa mbi oyo omwana aba wampisa mbi ne muzeeyi aba wampisa mbi naye kisobola okubaawo muzeeyi taba wampisa mbi muzeeyi aba yakola ebintu byo anti bwe wakola ebintu byo naye era olina okuteekawo embeera eteesaganya n'abaana bo ne mukivaamu so si kutuuka ku level ekwata effuma ofumita omwana g'ozaala okuza abantu kyenjo omwana yenna nga kitaawe alina ebintu bye togezaako kusaba busika ne bayibuli e Buganda anti bwe kiri naye tukirabye kibaddewo yes kati kyengezaako okulaga nti nze ow'omu West ninga omu Western how ninyija ntakureeba nkani ngunayegita ky'Abaganda natandika kurwanirira ekiba kweta nupu oba enkyukakyuka mbwenu nyenda tubanze twamanya ngu Uganda yona eyina ebizibu bikushana problems zosange no mu Buganda neri gye ziri ate ekirala waliwo kye baba batimba Baganda mukiyita okutimba ebbula ne babalaga nti ffenna abava mu Western ffe kyekimu tusheyalinga ku keeki yemu twenkanankana eri nedda taata eri waliyo gurupu y'abantu abava mu kadoketi akamu era ne mu lipooti ya IGG yagamba nti abantu abo tebasukka 3.3 ku miliyoni 49 ze tuyina era nannyonnyola nti ekigaana ssente okubeera mu malwaliro sente teziriiwo nebe baziwo zikozesa ate bakola byabwe kati ne tugamba kati kitegeeza ono mukama waabwe atabanenya yabaavaako obuzibu kuba mukuluza nero olunaku Katonda lwali kuvaamu enkoko ya neighbor nejjawo okulya ebinyoobwa awe waka n'ogiyingiza mu nju ne mugikwata ne mugisala gwe n'abaana bo lwe lunaku lw'osiizinga okuba n'obuyinza obugamba omwana wo nti obubbi kibi kubanga buli kirowooza akaganda twabba enkoko kati ne mwami Museveni amaze ebbanga ng'obuyinza baba ayagala kukyusa egirimiti ng'aba mupyola abawaayo 2 kese zo waziraba nga Kyagulanyi azizza n'agamba ekyo si kirungi olina gyo walaba ng'abawaanaana Kagabo n'azizza kati abantu bazzaawo enguzi okuteekawo enguzi kyangu bo ng'abagula buguzi kati kijja kitya nti naffe twafekitinga kubanga mwebyo doketi ey'emitwalo 3.5 ffe si mwe tugwa ffe abamu b'osanga ku bigaali ffe b'osanga mu mabaala nga tuweereza bbiya abawala bonna basinga kati bali mu mabaala
abawala bali ebweru kubyeyo bakadama banyankole live basiba bazikola bulutiki bwani obuwala buli eyo buluse weru kunjiri nga bavumirira enfugambe ya Museveni era bagambye no gamba abawala abwe nade njogerako nabo nti tebagenda kudda mu kuweereza abazadde baabwe yadde singi 10 kubanga bo bacha supporting naye bageza kugamba nabo bachusa so bo osanga omuntu nganze okunyonyola obadde nkubuuza kijja kitya nti gwe oli Kyagulanyi omu Westana oba omukiga kyogezaako kukunyonyola nti ebizibu ebituluma eno naffe ebitugamba nti twowagira Kyagulanyi ebiruma omusoga ebiruma omugisu ebiruma owe north byebiruma aba west nibyo bimwe bikubaruma apart from these mitware 3 n'ekichweka of which we are not inclusive in them gati soko binyonyole mu nyanko so byonyine byogambye ate mbitegeera ade simanyi byogera hali adabura buwangira ngo we nabura so ate kinani ngamba nti itwe aba Westana ekikutwagiza Kyagulanyi tukarugayo no kweta mazina nguninye Kyagulanyi omukiga nikirugira habwe nshonga ngo ebizibu Uganda byeyino mu northern o Western o Mbasoga nitwe nkaba kiga nibyo tukufacinga hati kire kibakwereka ngo itaba Western turije IGP mu report yeye akagira ngo abantu abakugwa mu mwaka kadoketi bari emitware 3 n'ekichweka so Western yona teri mu bantu mitware 3 n'ekichweka bonka turi bingi munonga abantu abaryo mu Western so abingi ntimanyisa we also suffer the same problems nitwe marwaro wite mibazi tugirimo nitwe engudo zo wite nyingi zifire nitwe tutwine butare kandi nabinente amatena go bagakashare beyi no shango umuntu ngunaguza ritibiri aziha mushingira 10 yabitane bikopo 2 kandi azagura akacupa kamiza aduka bakamuguza 10 azagura kapakiti ko mwonyo bakamuguza 12 kandi twine nareke zo mwonyo so nitwenda tuyiheje mbera nicyo kikureto twazo muri yebi byo kuhagira Kyagulanyi kandi tukuhagira Kyagulanyi ko muntu tuhagire bya kuhagira ebyo mwene bya kuteka nibasa kuyambi hangeri so nanyi nicyo kurana intero muranga ho kubona chance yakazindaro nkaka ngambire bona abo mu Western mwene abariyokwe n'abariyo mu Zaheru mutwegita ari egikosi yo kureba ngutwari barating ensi yitu olina kota yogedde obadde olina examples obadde nti in case olowooza aba Western tebawona genda mu mabala agasinga abawala abaliyo genda ku bode zisinga ate nako kamanyisa kumanyisa olunyankole n'olukigano oruhurura tugamba mu lukigano ninga inona baganda okwenda bakikuro so nani mbagira nteri genda wazo mu mabala Kampala gona almost abishaba kora munabanyankole abatoro abanyarwanda kandi abakuna baganda mu kikunzire tinkumanye kimu kukikundaho nimpemja kinyankore kiki nimukunda ebinyanko tinkumanye kimu kubyenza konka kuri ejo ne sign yo kubona manyakari abahima bakaba batapakasa edda abahima tebapakasanga babanga balangira n'abambeja nekati bosanga mubala ali mu kusika poko usanga mubala awereza mwenge so kitegeza bambi naffe tuli bulungi tulina kwerwanako twine kwerwanaho mbwenu tukareba ngo twatereze mbereje atefe tubalaba ntugamba kinyankole kiganda kikiga fere bikola mu comedy naye nga mwe mu bikunda bw'enshonga zanyozi ntakumanya donka turi kubibambe kati gwe okoze strategy ki nyowe nko nopo mu west nyowe nko muntu ekibina kine strategies zazikizikora konka Kyagulanyi na tu encouraging ngo buri omwakore cyo kubasa omu busobozi bweye so ati nyowe nagira nti no manya dance music na drama nabyo nibikora umurimo gw'amani ngira nti hati ngikambanze nzane mu buzano obukwereke bizibabo mu Western ebitwine ebikushana nebi in the due process nkwate nece cyunkuzana nchiteko practicals nkwate obutishati kwate obureflector nyenda tukore yo nebitabo biriho covers nkoko kureba coverage kokanye nda yijabe cyishani cya Kyagulanyi just obo burogo buzahansi konke cyishani cya Kyagulanyi na kumwe nkoko kureba kore byo mpira biriho ba Messi ba Ronaldo ngende mbigabiro kwa abantu mu cyaro so my strategy no kureba ngo buri muntu mu cyaro namanya Kyagulanyi kwa kusha because atime yakukike yakaruru akubito twine strategy mna yakaruru konka niko twenda kutera just because it is a protest vote konka twenda kurabo mukaruru twenda buri muntu omukikuru omukade owacyaro omuvubi omuhinji abe namanye cyane cya Kyagulanyi so in the due process
ncho kurebera nyireyo natandika kuzana obwo skiti nkakorebera YouTube akorebera TikTok so ningambira n'abanya Uganda bingi mwaguma mwabure mugume mbongereyo sasanye message ngwe ntwereke ensi okwe kutambura ncho kiratu yambe kureba ngo twagaruka mamani go kurebera itingensi yitu twabadde ne shock NBS TV ya principal wajirabe president ya Musinguzi manje witu mweta Musinguzi ya Musinguzi wajirabye najirebire ngani kabura kujireba bagitegedde bano obate bagitegedde kasoke kubire kana kati wanabuuza nti okugenda kwa Mpuuga kulina engeri yonna gye kwakosaamu Nuupu oba nakibyo na byonna president yagizeemu engeri eyo ye Mpuuga mumumanyeeyo ati Mpuuga alinka omusasire kose ky'ekigambo konka alinka embwa ibaterera ibare hambaga ati akakwereke embwa kwe kubeija omubujenyi ninga imbaga yaza kozengero z'abakiga tewaze editinga yaza kuriyeba kurire mere nubagitera ibare mwe nubagibingi akuba nibabesira abantu embwa nibabatazesire batembwa kuba kugitera ibare tekuzahare nirukaho kace eguma nerebe nyume kujanti konka mukama wembaga nabasa kuba atariwe yantera so kwe kuzahari ureba yagaruka kwe kuzahari eki kujigarusa yona ebe no mbongo ngumukama wembaga tuwe yagitera litro knowing nguna abantu bona baryambaga tibakugendaho nabo bagireba nibagitera hati omushija kuyagira mu parliament bamuhakasima takakozire hati banzo yebuze bakakamuha yahisa emyeze na jonka atogo wagireyo jowero senyonyi emyeze natakagikize yagisiza abwenchi we batakamuhire bana mwakasima cyamanyisa ngoria bakabari nawo aniwe okabo ryo wase no niwe nkumanya no kunda munongase niyo ndio wamaniyo ati we kochi wase no oha omuzani wanje wamaniyo akaza akasima ngo yazanaje kandi ari opponent wanyu so nitwo witu Mpuuga tukamanya nangwa waiso mfumiro natira kumuyita finito etachine cyakubasa kutugambira na president agizire nti ebye bintu bice byo bitine makuru tureke gumana tuha makuru tugume tufocusinga ntureba tangu tuyihawo muzeyi Museveni because the only problem now Ugandans have is to change this government and you can't change the government otihiro mukama wayo soko demokali president yagambye atya ku NBS ku finito yagambye mu Rukiga agizire ngo tugume tufocusinge habyina makuru ebitine makuru tubireke biza kube byabwanyuma hawo kuba tukamara ubwire bwingi tukudiscuss ngo muntu nkogwe wayihira kasima takakozire kandi akireyiminga ngo bakakamuha yayihaba biro mukoti tukumana wa mwababire no mushango tukume kuba bikozire konka mwenu kureba ngo nibadongowaza ninga nibabuzabuza abantu so in that case Mpuuga tukuza kumuha makuru twine byo koraho byingi ebyo kureba ngo twari balleting ensi yitu ku rugombo hambe aho kuba ensi yitu bakagihamba oyana akabuzo kombuziza nti waba yafuna akasimo mu myeze na senyonyi tanabaye kuweza myeze na wamwe kasimo ati manya senyonyi ariho nebintu binje byo kureberaho niyo senyonyi mutina no kumutina example 1 senyonyi obu yabira kiryo omukosasi buri wiki ninga wiki biruka no reba nakwata bashuma bamwe bajana bakumutera n'amasasi yazana polisi yahaba baninjire byo kabere buri munyamahorre akwata bakwibe sente bakora mu kitongore cyenyonyi batarashomire hati nitwebuze itwe nkabakiga numanyi twe ntugamba amazima ngo hati kuruga senyonyi na rugo mukosase kosase bakagicinga tekikora Sorange Women Syrup eddagala erikakanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Agira bwa ropu yamara yo mwaka nekintu kabataka muhire kasimu owabi oyaye utwihire yo kumutayo kabaka muhire yahesa yo just weeks na ninge myeze 3 we bakaba murebire ngo nakore byamahano nakore birungi byonka biswe wararebire coach wase no akwa kasimu umuzani wa maniyo nzemba tegerera omusaji agambi Sonyonyi we yava mu kosasi bagijjawo obate kyaliyo babbi
No chura report. Ebanga nditevayo the report. Ebanga Ssenyonyi yabalayo. Yakwata abatasoma, yakwata emisango mingi nnyo naye mbu tamanyi waba agijjawo oba weeri. Kati era kirala n'agamba n'ogamba Ssenyonyi abadde ku bwa leader of opposition. Ebanga erisukka emyezi 4 naye ye tebanamuwa kasiimo nga finito. Kitegeeza ki ekyo? Sijo badogamba. Yena nimbuza nchimansa we bamurebire ngutara koleje. Nti bamulaba mbuye talikola oba takole bulungi. Era ne yewunya omuzanyi kochi wa Arsenal. Bwayinza okusima omuzanyi wa Man U. Wantera mbo nkubye bulungi. Oba okujjako nga yasibya akapapula. Aho natekwa arakabadi. Ebera betting. Si bwebera. So kati omukulu kye yakola yali nga yasiba akapapula. Kumanya ukibako bwembwe bakamureba ngunaku bakorera je mirimo yabo akari yo yakifiriza mbwenu chete bakari nkamagwaya anti munange mpomo kisamanja gala gombuze ekibuzo nze nkwe answer naye ati bombuze ekibuzo atono yagala wewe ne answer abantu bajja kutegera kati mbuze ekibuzo kunguwa mulabye kunguwa momanyi nimmanyi ogwo mahoro engeri je yakoze musho walabye nga yagikoze mu mutima omulungi oba yazze muteeketeeke kulabisa omukubanza abira lyo muteeketeeke nkito kutwabire twine byoma no basaku biwa yalingo kwenda bitere music konka akawaya kamwe karaba amashanyarazi so kungabira ijira ine bintu bye byakwenda kugamba ho bivuzo kunga babire batakumwikiriza kubivuza akuboriya obwongo manyayi no bwamano go mushijo takamuzanza nyo nimbagira abantu ntenteka teka yeye tekuhinduka ne ya Yesu enkora yakore bintu nimbani muteka teka ngo yakore iki mushanga yarete iki wato yabire nambuza mbyante you ask the question ati no ndo buze abaruwe wayegarukira mu answer ategari ati tibaragitahe myambyo wayi orimbega abwenchi no tubuze bye gari we sitamorebe itwentumanye gari nkimanyisa group eyabantu abakore birungi twenda gari zabashuma ninga bibi ninga bakucyankara eyo group niye yabantu abararonda karuru bakakatera kandi bakakarinda mpaka tukafosinga omushija kuturangirira habo kubamanya nakarura kahwire tukakahangura konka bayanga kuturangirira the problem tukaniho tukiribasya mu game tutakabwine bacyaguranya bakigabara yemerere kinkiza aryo urwa kubana bagiye ko mu Western yo bakubwibira urwo mu rundi nito turiyo ntuba nza kubakanura misho tubagente awayi ubururu bwaba butobo so nahandi nzo group zutukora nabo kugira ngo buri umwe nagambise ikintu nashitamingo kurugiro kwa kumanya we president akagete gari konka wakigaziya nikishinkiruga mu group z'abantu abakwenda kora je mirimo eboniri so ko bidde mu Ruganda ebyo kuba nkakasiza mwabitegedde naye soko bidde mu Ruganda akumaking lero ontakulidde nnyo sitegeddeyo awo bozo badobuza nti obuziza engeri kunguje abadakola musho ngaabuza nebibozo bye bolaba yabikoze bulungi yabikoze nga ali balanced oba yabadde n'ekigendererwa emabega okubuuza ebibuzo bye omukuru kungu nkako kumanya ngabo omanyi nti banamawulire excuse me banamawulire kyabakiriza nnyo kuba na side ate n'ekirala waliwo n'omuntu golaba nti omusajja akolera company eno sijja kuba mwangu tajja kuba mulungi mu company eno babuuza bibuuzo so yaze n'ebibuuzo byo nga bisettinge ebimu ng'ayagala atulabise naye kyengezako kulaga nti omwami gwe yadaabuuza ate mugezi nnyo to the extent olumwa abadamu laba nga alina nekyagala okubuuza n'akibuuza yena mga kibuuze bwekiti kibadde nabagamba era nkyakyogera nti omwami Kyagulanyi entegeera ine engeri gyakolamu ebintu si kumuwaana naye teyawukana nnyo na ya Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo omuntu gwe yanyiizanga ne musuubira nti agenda muddamu bw'ati aye n'amuddamu bw'ati alina ne waliwo yamugambira tokema Mukama Katonda wo so embeera Kyagulanyi yagikutte na buvunaanyizibwa amawulire gatuuse naffe ge yatuuse ko atuli mu gatuusiza abalala n'abalala bagatuusiza abalala naye nga ekyamazima kiri kimu kyokka nti tuzimba gaali oba ziyite gurupu siza ababbi siza aboonoonyi wabula ezinatuyamba mu kunoonya akalulu mu kukakuba ne mu kukakuuma paka tufosinge bano abasajja batulangirire ng'ekyali mu example wane Kawempe tunuli nze kugambe tuzimba gaali oyagala tu infiltrating olimbega
So remember, because we are on and see Yagala Kuberanga and I'm asking on their behalf. Yes, sir. So, but member the guard is not going to put already as we speak. Oliwaba abawagizi bamwe abamugamba China makomera egali gye muzimba si gali ya fujjo si gali ya simbi kutatakanya abantu wabula group za abantu abategeera era inawe yagambye nti nojja kulabamu egaali y'abadokita egaali y'abanyamahurire egaali y'abareverandi so the word guard kyonka nicho kikwetengwa kumanyisibwa mu ndimi ezindi but it simply means a group. Kati waliwo ono omusajja naye oba naye ndowooza banuupu nkyendiko gwe mulamwa tugenda mu kalulu bannayuganda ogenda bagamba kipya kikyoleese okomyewo batudde batukuba emiggo batutte batwala ekitali yakyo zokuluddamu gofuna ababaka abasinga obungi olidinge opposition goli omusimbi gwo ekyo kyonoonya oba oyagala kujjako Museveni oba oyagala okujjako Museveni tulage nti oyagala kujjako Museveni otugambe nti meeting reforms zonna zireese bakakembo baziganye onozeeteke omukono bankube ku musalaba tiwaki waganye meeting reforms za president ziyakutumye nze ndi MP we ono kakembo MP Ntebe municipality endowooza ye agamba walina okubaawo enkyukakyuka mu kulonda naye option gyawa ajukira president yabadde ku TV n'agamba nti enkyukakyuka eziyinza okuba nga yesinga amakulu mu nkyukakyuka ezireetebwa erina kubeera nti president Museveni takkirizibwa kulonda batekebeteeka nga takkirizibwa kulonda electoral commission kati ono yavuddeyo n'amuyombesa n'amugamba waaki tokireeta ku floor of parliament ani yandibadde atwala ekintu ku floor of parliament kuba naye mubaka akkirizibwa okutwala private members bill ng'abangi abazirese ye kyekiri emabega we ng'atagamba wanuupu ati nyowe nakugambira mu kubanza nakugira nti abakigani tugamba amazima hariho abantu abijira akadi ya nuupu konka baba batutiiremu buta batine mwoyo gwa nuupu batine entegeera ya nuupu batakuteekateeka nk'aba nuupu mbwenu batine empindukahinduka hata abo abashaija abo just bajwire kadi ya nuupu konka batari ba nuupu ebibagamba noreeba ngu nibirepresentinga pate ndiijo so buli kimwe kitukora bagezeho kureba ngu bakishiisha bateho embeera ngu byetugamba tutukubicenga ninga tutwine magezi gakubasa kubikora but noreeba River Nile ajebaga kutankira asosi ya Hajinja niye kugendera kimwe mpaka kure yiba kweta Red Sea konka nikiteberezebwa ngu kuruga Hajinja mpaka Red Sea hariho amaizi gagumana garugaho gakukora obuswamps bwa Choja bwa Katonga bwona niburuga amaizi gakuruga nkaye na Nile konka kunayiga kuza mpaka gakora Red Sea eyamani eji Red Sea tekukira kufayo ariyo bwo buswamps bwa rugaho na neji Nile yane producing amaizi yone sigane producing achi amaizi gasini nkaye Red Sea so obu bwa swamps bwatekamwa bwanika bedi bwanika bwago wano gambo wa Ntebe noha kakembo na nabanda bari nkabo tebakubasa kutwihamuramwa in most cases tukwenditwe no kuba discussing we only come to discuss them tukureba ngo bari yoni babuzabuza abantu bitu but ebiba kucikirira niba kutekateka bo amagezi gabo gakarugo mu bwongo gazo mu rubuto nibakorerenda zabo bampire kimotoka hati ntureba Museveni asa kufa ninga rikurugaho ati mutabani we ntuwe tukureba ari yone yaje hati baripira mutabani batakumanya nguna Gaddafi akabayi n'abatabani na Saddam akayi n'abatabani ebinte bitibikorwa bityo ngo mutabani nebyensikirano mutabani wa kabaka n'abari kabaka so they are off minded kandi ntubagambira amazima tumuratu yamuramwa itwe tuza kutambura kuruga asosi ya River Nile mpaka Red Sea which Red Sea is Ntebe mu Ntebe State House na Kasero nebiri nkebyo very soon I can assure you echo tukikuza kutwara bwire bwingi tutakakiro aho kuba na president agizire ndahutu hatandikire two turi yade tukayikire yitukuza konka sign zona nzireka nguturiyo ntukoraki tuza kuyiguse kintu tu obwo kugenda nibogora muhanda turaze kuguma ntuburukiza no bukutwihamuramwa niba kututega mu ba frustrators banje bingi niba kutega mu batakutwenda niba kututega mu busente niba kutwita niba kutusiba but we all have one cause is from Nile
to Red Red Sea. Kandi ntuza kukikayo. So bana abalekana obagambye bayinga emikutu egikutuka ku source of the Nile. Nayo teina chiva. Teyimiriranga ko gamata amazigange bagatolako. Amazigange bagagenze no gagenze mbisaka. Dekanabe yo banywe kuwaga amafu agafa malungi gali mu Red Sea eno je tulaga. Atenga amazima aga Katonda tunatero tukayo. Kuba sayini zonna ziraga. Waliwo omukulu Hildaman. Hildaman ni manyama zongoto. Hildaman Katoliki munange Uganda mukama wange abadambalula modo wange waliyagala nkwate kasomote kati Hildaman MP ku Kadianop but woba olaba omutimbagano nga gwogambye gwe Kyagulanyi omukiga agamba mazima kitegeeza olaba omutimbagano ogwo si musanyufu awokoliye foot soldier kuba kati oli foot soldier weeyo twena tuli ba foot soldier na foot soldier omukulu niwe Kyagulanyi Kyagulanyi soko linde mukaki Kyagulanyi ni 001 nyowe ndi 100 nyowe ndio wa 10 Oliano wakuba. So twena tuli ba foot soldiers obona mboze ohawena we are all foot soldiers. Kati ono yagambye ba foot soldier temujja kumumanyira. Ye yabeerawo mu kuzimba ekibiina. Ekibiina kye kyazimba Hildaman oba Hildaman yazimba ekibiina. Hati nicho kurebera kibuzo nk'ekyo ntaka kigambire nicho kurebera Kyagulanyi president witu na tugira ngo buri muntu wena ino obusobozi ayine bitabo bakurenga senior 6 oyesimbeho hakuba kuturagume twayesimbaho na constitution yitu kutureba itukorensia neja takarenge bisanja bibiri ubwo mushija nabasa kubaho yagiriro mu NUP ninga ho yatankire kora yabira kiryamuramwa but this time now we yatankire kora nebikoyeroka mutimbagano nabasa kuba yacyamireho somewhere tokamunenya nko muntu nkibasa kuba he was forced ninga kacekundira hati nco kugira nti ondija mwesimbeho tuzo mukamyufu aramukize obuhagizi ninga qualifications abaruwe twahagira so abantu abo kubanza kwa byona bakandi batambura kimwe hamuramu konka ekire kigambo president ekiyagambire gu General Museveni ngo by 2026 hakuba hataruho opposition akana akimanyisa yari akitegeza and he had done his plans akureba ngo mu DP mauna mwihayo hati mawago ya hero nabasigireyo mwanya go kurwanisa Museveni hati bone barioni barwana bonka that strategy akajikura no mu UPC and he was succeeded aba UPC side ejini barwana nabo that strategy yajikura mu FDC ya habamri yati sente ngubata barebe ngubaremesa besije kwagira Bob Wine strategy ejo nayo yakora nico kurebera bashazire mbakora n'ikibine kindi yangu ni PPF nkeje iba kutera mu kikato so hati that strategy Museveni had it nti no munupu akaba yahereze gamba na Mpuga ati Mpuga ni nyenda twine haka sente aka ukukoro eki niwe ekibina kicyankaranye mu mwanya gwa Kyagulanyi kufocusinga kurwana na nyiwe Museveni mugumene mu rwanaga na mutyo that is Museveni's strategy yabire namanyisa nti by 2026 opposition nakuba yakozere ki yajimaziro but I thank God ntaka ruhanga ka Bob Wine na majezi Kyagulanyi president witu Musinguzi yaga ha David Ruiz Rubongoya yaga ha Rope witu Joro Senyonyi na nabandi kubakora kibina Mpuga bamutebuka bikirikare bamutebuka ucyari but there is allegations nti Mpuga ubagire kumutebuka akayayombe kiraka kundikeye yari akoze akayakozira kanupu keye and bakabine plan ngo aba bantu abahesenti kubaraze kwika hari yakaruko kutera habukube kibina kitu nkigira ngo umwamunza kwese imbono bwa president banza mwabutera hakaru bakabine plan ngo Mpuga yesimbeho na Kyagulanyi yesimbeho baba hire karesente so Kyagulanyi bakandi bamurinda on that very date abe surprise them ikone mingi jahagiroha Mpuga that would have been the end of Nope hakuba kamera zikureba abantu bakutera karuru Kyagulanyi akata kubasa kwikiza akayine kusepinga ha down kandi ikintu kikacyona nikiza kufa konkaba kaba chombe kire so Mpuga
akayari kurutunjire nikiteekateekwa ninga nikigambibwa ngu akayari kurutunjire abo bahirudamani yabahire hakabo ubwo Veronica wabo komansimbe wagire ngo akasayininge byatakumanya no mwijuka ababa bambwa atekamwa ubwo gwoburejo burinko bwembuzo bwo bwa white ni bamwita bwani kogwe na wakira ali no buki oburejo ore buringo bwembuzi no omuntu ayine kibina okaza kandi kwesimbaho mucyabandi ate no banoteka hariho ubundi joko yani bamwita kwa nyanja ogwe nabo bakamba bahamutire bekikatu bamweto hanyanja zagarira yokwe Galilaya tebandeke nabe bakaba bamutire kikatu hati cyaguranye ku yabagwire mu nguvu yabavumbatira hati bo bashuba bajana tusigaro ko wampugo mukasente ninga tuzamani gabana abo kugira ngo bamwe twabacengire ukugaruka kwababerere kizibu bagumane bagambe iki bitakwatagana nontantiru nitukutwarebere kwera mazima mpuga kikakiriye kironda amanye kironda cyari kiwundu kuguru ngamuringeri boto kutima kotona bugogwe twamubinga nabagenzi beye bona almost nabona ora bamwe office tukazibahindura ranka go Joyce bagara office tukamuhindura ogogwe bwanika no tukamuheho ubuvunanzi bubiyabira ine babiremeraho kandi ijuka coach wakuri yaje ngo abo bani bazanaje no manye cyarugire no bingo tabazana umucishayi wo wase no ngo tema bandi coach wa mani wakemina abo bani bakizanaje uno ihama baki ibo barekemo okugira ngo nibatusingo muhendo mu parliament twabireka tukonka for us twasigara turi focused so hat any word zo kureba zikurwa mu ba MPs nkabo nibiba bitari mu bigambo byabo nibaba abatuma kurugira akasenta ko babahire bikatanikira kuri yo mukasimo kusimo umuntu ataka kozire itwa bakiga tukakura turya bapakasa nije napakasa kuhinga wanje yangu nemitwari 10 natera hefkina wandetera n'yindi munana ngo akanakasimo noza kuhingaje hona shiwe no wabota ako kategeza aki Mpakasi omusimye nnyo musasude nyingi andi kati kyetwebuuza mpakasi mpatanyize ekibira kya mitwalo akantu ako konnyonnyodde kanzirire mu Luganda kubanga ko okanyonyodde bulungi mbadde nkawulira naye njagala ne bali abatulaba bakategeere bulungi mu mbeera eyesanze nga Hildaman ali mukulwanagana ne ba foot soldier nga abajokeza nga we yazimba ekibiina nga Hildaman ebizubu bye bitandikira kusaga ya 500 million ezampuuga wenawo badde okanyonyola nga mpulira olugero olwo okuva eri mu UPC biki njagala oludiremu abantu tutuuka tutya wano mu Luganda leero Moses okay kakati abampuliriza abawuliza Oluganda munaye nti mwami Museveni alina olumuwe yali n'agamba nti wetunaatukira mu 2026 tewajja kubaawo opposition era yali amaze okipulaninga n'abantu be bagenda kiruka butya era wosanga nti honorable wa DP ono Nobert Mao yamugula n'amuwa obwa minister ate Nobert Mao n'alemera ekibiina ky'abali abasajja kati bali abasajja balulume n'abalala balwana bakyeddize naye alwana agamba akyakiremedde era ye waleeta n'embeera y'okuvaayo gundi ono nalukoola twegattako kati eyo yali amanyi era ne mu UPC ono mutabanyi wa gundi akena naye yamuyitamu n'abateesa bye baateesa n'agijjako oli omulala era akyagirwanira omusango gukyali mu kkooti ke kakodyo ke kamu ke yayitamu n'agenda ne mu FDC n'abawa ssente empitirivu ennyo ebyo ebigambo Munalibo munyagwa byogera bulungi nti sente ezo bali bazibawadde yabesige yabyogera nti mugaso gwazo gwali gusinga obukulu ku making sure nti Kyagulanyi takwatagana nani nabesige kati waberiwo obukubagano obwo tubaleme kujjako Museveni era nakyo yakikola successfully nadira amafabi ne Amuriati n'abawaka sente ne bawukana era mukula nti badde bakoze ekibiina kino kira kye bayita PPF ngeno omumpiso kati PFF si PPF no PFF wetu tukakosa mnonga PPF baya kati a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu okuzaala abona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka eby'emmaali omukisa yagende bulaayo kola toyina mirembe
toyina mirimu nsangibwa Lugalambo ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikuriini yo bakola bati n'ekyaffe yali akiinamu omukono ng'amaze okunyweza Mpuuga ng'era Mpuuga amutumye omulimu ayase mu kibiina kino bakolemu obubinja bubiri kisobola okwawukana nga biri era kigambibwa Mpuuga yali ayina amaze ozimba amajege ne Hildaman kwe yali adamutadde batebandeke ba Joyce baagala ba ono wakalevuke nagambe akembuzi bwanika n'abalala nono kakando omukyala ono yalawe weta muntu mu parliament no okweweta omuntu bakuyita batya mu Lukiga n'okukirigita alona ndijo ogwo wagambo wa Ntebe bo bakaba bine plan ngu time kola ikeyo kwesimba bwa president kwogere mu Luganda okay bali balina plan ti time bwe netuke yo kwesimba kuba president ekibiina kyaffe nakyo bajja kuba bakiyingide mu kamyufu wano kati nga baagala mu kamyufu bwe kanaabawo president Kyagulanyi waffe bwajja yala ino kujja impolite so no automatic case kati nga n'Empuuga ino zijjayo kati wabeewo okulonda mu maaso ga kamera kati ye Kyagulanyi yali tajja kubanga amanyi nti baamuyingira dda bwe baali basuubira kati banatuka okuwanika emikono ejja Mpuuga jja kuba mingi nga Kyagulanyi omuntu apreachinga democracy mu ggwanga yali ayina ku steppinga wa down kati automatically kibiina kyaffe kyali kirina kukomaawo kubanga ffe abawagizi twali tugatwagalani Kyagulanyi ngena amateeka gagamba ono yalonzo ono nga Kyagulanyi tajja tuteerawo mbeera nti ate nzija independent kati nga yandibadde vulugu kati wenkugambire nti ate neebaza nnyo Honorable Kyagulanyi Joel Ssennyonyi Louis Rubongoya n'abalala bakatana ne bani bonna abayingira mu ekyo ekintu omusajja ne bamutegeera nga bukyali kati ekyo bwe kiggwa nga abasajja bakitegedde waayo omusajja atutegedde kubanga n'abaali balina ebifo abamu yagezaako bibajjako abe bakyusa sekema abazanyi abalala bo gavumenti negamba nedda bano bebasidde bakyazanya obulungi lwaki okyusa kyesitegeera mu ntegeera yange mu by'omupiira bye twanyumizaako kochi we toyinanga lwaki tokyusa kochi we tiimu endala talina olukusa luŋŋana kujjayo bazanyi bange naye nangamba nti bakyazanya bulungi kakati nekitegeera nti kati obuzibu obutuukira abasajja nga Hildaman n'abo kati beebuuza tudde eno mu bantu ekintu kibalumiriza tebajjayo tugende n'Empuuga balaba Mpuuga atali ku ttaka kati bali confused kati kyekibaleetera ne force y'okujja balwane naffe bafuutu soja ne beerabira nti kino ekintu kitambulira ku maanyi g'abantu solution ng'amagezi genyinza okuba muganda wange Hildaman vaayo weetondera abantu ojje ku kibiina oyogere n'akakiiko akatukulira owonako keetondere mu lujjudde oddemu okola ebintu ebigatta ku bantu sigenda kugula ntembo ogiretere Bobi Wine agirye ate bonoogigulira abalonzi bagirye nayo tejja kukola naye balage nti oli nabo mu kubonaabona kwe bayitamu naawe mwoli naye oleme kuddamu obwo obuntu nti obw'ekisirusiru mbaoli mu Katuliki nze siina sapulesi yenu kati Abakatuliki twerondemu Abakatuliki ujjo nga mugamba nti ensi tugisalemu bina Abakatuliki beefuga Abasiraamu beefuge biki so oli bw'aba akoze ensobi oba mu Katuliki oba mu Kiga muno oba muganda muno gyogereko kubanga ffe ekyo kye tupuliikinga ekitufuula ab'enjawulo nti kye twagala okukola mu maaso n'olwaleero kye tukola Mpuuga bwe twamuzuulamu obuzibu obugenda okusuula ekibiina kyaffe okutambulira mu mbeera gye tutakkiriza nayo twamugoba abasinga batasooka kitegeereramu eyo aspect kyabanyiiza naye era okusinza ku byazaayogera n'ebyakola abantu balabira ddala nti Kyagulanyi yalwawo dda okubeera pulezidenti ke kaseera tumuteekeyo alabira wala nga tumaliriza njagala ombulire challenges ki nga ggwe omuwestaana z'ofunanga yesu okkiriza ebizibu ebituluma byebimu ettaka tolina masomero teriyo biki challenge ki z'ofuna nga ggwe omuwestaana okugamba nti oli opposition moso ng'oli wa nupu ng'ebizibu byonna ebituluma byebimu waliwo challenges za njawulo okusinziira nga bwe tulaba amawulire ti omuwestaana yo opposition challenge ate ye zaayitamu nzaali eno ku Central oba Buganda nyiza obutazifuna nnyo oli kalekaleko challenges zempitamu one bwe tutimba ebipande byaffe babitimbula kubanga bo balina orders oyinza okusanga nga convoy eri mu kutimbula ebipande nga ne DPC kwali eyandibadde ku nsonga eziruma abantu mu ofiisi ye naye naawerekera abajja ebipande
okulaba Kyagulanyi oba ekifaananyi kya Kyagulanyi oba omuntu ayogera ebya Kyagulanyi oba abifaanagana bamulaba nga alidde mu nsi olukwe naye nze era abantu waliwo ne yambuuza eggulu ku interview nti gwe weesize eki nange namuzzeemu era kyengenda okuddamu nti nze neesize Mukama Katonda kubanga nkimanyi mu Bayibuli bweyina weegambira nti Mukama Katonda tasobola kuteekawo atasobola kukuumira ate ne Museveni bino ebintu byemugamba mbwa mwami Museveni General Museveni abyetaaga amanye nti n'abantu yali yalimbalimba oba baatumayo abamulimba nti abantu bali bulungi tetuli bulungi era tufuna challenges nyingi nnyo era bakwatako ng'oliveeyo nembooko ofuna za njawulo bangamba ofunira mu kiro era kati nze mbalabalamuka nyinza okuba ndi mu kiro nga binaze ensaawa yonna singa bangwako naye tetugenda kusirika kubanga ne Museveni bwe yafuna obutakanya n'obote ng'abamukubya akalulu bagamba oba yafuna kamu statistics zimanyi bulungi yali 1% si kalulu kamu 140% yali 1% yasala munaga akangende mu nsiko nwane naki n'omusajja ono bwe yagenda bagamba mboba tebamugambanga nti waayi kale akaana lwaki tokaita n'oteesa nako akaana nga katandise okukuŋŋaanya abantu nga Muzeeyi Museveni agamba egyo n'enzito ninza kugiha omu kigere nti kaali kavunza sawa yonna ajja katundula tekalina kibuzibu naye muganda wange akavunza kaakula ne kafuuka ekivunza tubonyebonye nako emyaka ana katulemye otundula naye paka twafunye omusajja yaze n'ekikwansa eky'amaanyi bamuyita Kyagulanyi Sentamu Robert Mr. Obini abamu bamuyita Musinguzi kwegamba netusalawo tumwegatteko kati byonna ebinajja challenges ezinajja tujja zikkiriza naye nga nze manyi Museveni tasobola kunzita kubanga bino byemubuulira abyagala asobole okukyusamu bw'aba akyayagala okubeera obulungi ne bannansi ate n'ekyokubiri musaba Muzeeyi Museveni kankikushabe mu lulimi olw'okukira kumanya tinya naakuleesera omu butegeki kandi tinyine bushoborozi bw'okukushaba ng'oburugemu konka kurugiira bw'oburungi bwawe n'ebirungi ebiwakozire waguma watwesibaho nk'Abanyayuganda oliyo n'oshiisha ebiwakozire nooza kutukika ku rugamu otakiine kitiibwa kankukako ekizampaka omukazi yayesa kuzaara omwana ende ekatandika kumushasha nebamutwara omwirwaro konka shaayaya akireyo okuzaara nabaasa kutahika omwirwariro nikyo kyokureba nituzaara abaana bakweta bakamuhanda ninga nobwakuba na stepping akatanda omwana yakire kushohora we nakora ki nashohora if it is the right time so mwami Museveni omwana ogwe yaremera omunda tukareba ngu yaremeramu n'omukazi nitureeta ebiso tumubaga tuyihamu omwana wiitu tukwikiriza ngu afe na mwana mwami Museveni tetugenda kukkiriza ofe ne Uganda yaffe oleke ng'ogitabangudde ebbanga lyofuze eddungi obuko byokoze ebirungi bimala n'ebikulemeredde bireke Kyagulanyi akwatemu oba n'abalala nga tugenda twerondera kyenkugeza okulaga ntogenda kufana mwana waffe Uganda tugenda mukubaagamu bw'ogaana omwezaalira beera mukakamu zaala omwana waffe tuobiyinza waffe kobadde otegeeza nti omukazi esaawa y'okuzaala weba etuuse bamutwala mu ddwaliro bw'ayagala n'asindika bulungi wasobola bw'alemererwa bamumusalamu busazi naga kati tuwe omwana waffe oyo omwana we tuba tumwagala ye omwana wakuvaayo mu mbeera yonna oba muzadde oba tamuzadde oba afudde ng'amuzadde ng'azaala naye omwana we tuba tukola ki ye omwana walina okumugjayo esaawa etuuse aye tugenda mugjayo so kati nga bwe tumalirize tuwumbewumbe mbadde mpisawo wano si kalango naye mpisawo bweyamu nti bwe natandise guno omulimo ogwa kunga Western Uganda kunga nga mpita mu projects ez'enjawulo ekibiina kiri nange kirirwedde okunnyamba naye lwakuba kikyalina budget nene nnyo mu bintu byekikolako ebingi so muna Uganda yenna ali eyo ne bwoba toyina ssente naye ng'olina muganda wo akuba ebipande ku NASA mukubire omuwe namba yange ku peji yange ya Kyagulanyi Omukiga ku bayo kweri ne wano osobola okugisoma ampe amuganda nti gendayo ogye ebyo ebipande 10 oba ompe obutishat 10 oba ompe reflector 10 oba ompe ebitabo 2 kyonna kyosobola ne bwoba ssente enamba kugambye ku bayo kweri eri 078 emu 395 kibagambe ne mu Lukiga nabo bakutegeere nti abakiga bagenzi banje kunga Western Uganda abakiga bagenzi banje abanyankole bagenzi banje abatooro abafumbira mwena nimbagambira mazima ngu ntankire ekibakweta
kunga Western Uganda kunga nkuraba omuseries ninga nko buzano bumwe mwaburebireho n'ekyeshongoro bazawe nyine cyeshongoro kiriyo mu studio ekyeshongoro rwe ruyimba nacho nyenda kukirekura ari mwagala kwogera ruzungu kigamba ngo muzeyi twaremana ekintu kirekure okikwase Bobo Wine akeshongoro kariyo nikija akeshongoro no kayimbanga West Yoga muzeyi twakora ki muzeyi twaremana so namba ya 0781 39 57 73 ninga 0 mushanju munane emwe ashatu na mwenda atanu na mushanju nshanju ni ishatu abayo yanje yacyaguranye mu kigeri huno basa kutokona koine ninga no basa kuntera ho buryo bunkubasa kubona me bintu tugende turebe ngo twa paintinga cyaguranye mu Western yona buri muntu wena mumanye tumushobore nebirunje bimurumu ekira kurateho nimuza kureba twayiko mu nsensubize mwebare munonga Kigali aba Western minwani jange ni bakunda munonga obakobo obakabwa no mwenu babutambuze mu butambuze kufoka speed 6 la final channel kwesigade zanero ne Moses ari naitwe ninga cyaguranye mu kiga nayo linagundi jogambye constituency kijyo yakalo kujamu Kinkizi West ogenda kumpa ku flyers tekeko wano abantu bakulabirenga ddala kuba nalabya akantu ko nengamba lino okunonyo omusajja ono nali mumanyi ariyo nobundi ronde nobundi buriyo kandi tubukibwongera turebe ngo mwe nabantu twabamanyise kiriho ikikutambura mu ihanga kale we out